katigore eyokubiri njagala mumpulirize bulungi mwe muli constituency nga mulimu aba National Unity Platform nga wano tebazze tebawadde na apology. Wow, nga bawulidde Deputy President wa Buganda mu National Unity Platform omwami Honorable Muwanga Kivumbi bw'atyo nga bw'ayogedde yes bwe kiri. Yategeeza nti bw'obeera omanyi tewalabiseeko mu lukuŋŋaana olwadde lutegekeddwa okushepinga ababaka b'omu Buganda ate ng'obadde weebulankanya mu mirimu gy'ekibiina gwe kkaadi ya NUP togenda kugikwatako. Mu babaka abamu abatagenda kuweebwa kkaadi za NUP era nga bagenda kusimbibwako abantu mwe muli omwami Honorable Mathias Mpuuga, omuli Abedi Bwanika, omuli omukyala Joyce Baagala, omuli omwami amanyiddwa nga Kaziwe Bashir Mbazira Honorable, omuli n'embwa Tekamwa ow'Entebe n'abalala. Bano bategeezeddwa nti baweereddwa omwezi mulambazi ennaku 30 nga beetondedde ekibiina ku bintu bye bakola ebyobutatambulira mu layini za kibiina ate era nga bazzeeyo ne mu bantu baabwe babeetondere baddemu okutambula n'abantu. Bino Deputy President w'ekibiina omwami Muwanga Kivumbi yabyogedde mu maaso g'omwami akulira ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Wawulire ku mboozi eno ate tweyongere omanyi na biki ye mwami Mpuuga byayogedde n'ababaka abalala boogedde biki byonna wano olunaku olwaleero ku Express 1. National Platform sabo president eri empty. Tugenda giteekako omuntu nalo na mutima naki era president zino zenjogera zonjagala tuzisalawo mangu tetugenda kulinda mwaka gujja biki tuzitandikeko. Endala mugamba eki eyani nyendo mukungwe eri mwani oyo. Ekisooka ku buvunaanyizibwa bwennyina n'obudde bwennyina obugenda mu National Theatre sibuyina ate si kitone kyange kuzannya katemba. Singa mbadde wa poliisi enoonyereza ku balyake abantu abo bonna nandibayise kinnoomu buli omu aweeko obujulizi bwawa ku buli bw'enguzi bw'amanyi. Eyo naye eri empute zenjogerako abalimu bw'oba owulira ng'okyali na National Platform President nkusaba obawo omwezi gumu gweki gwokka. Abenenye abatenenya oba tugwa oba tetugwa tugenda balumba nalo na mutima naki kale nalo nabbidi na mutima yategeezezza omwami Muwanga Kivumbi nti constituency ezo ze bamenye ezirimu abantu abatakyawulira kibiina bagenda kubasimbako abantu nalo nabbidi na mutima ekijja kama mbaya ni mbaya moto gunawaka bagenda kubasimbako abantu ate tebana kye bagenda kukola wabula ne mwami Mpuuga gy'abadde alina Abedi Bwanika nabo tebatulinze kubugumya mbobe nabo ne bazza omuliro nga bawulidde mu ddoboozi lya mwami Mpuuga awo ng'ayogera. Kandi eddoboozi lya mwami Abedi Bwanika oba ndina ku system ate nalyo ndiyungewo wano. Bino ebiseera bye tulimu leader wange opposition Joel Ssenyonyi awandika ze bayita alternative policies eza gavumenti yaffe ki naye kati ene time sebo a good enough alternative wagimaze eyawedde ekiddako tuwandika proposal betugenda kuddukanya government. We are no longer writing alternative. Can you write an alternative to dictatorship? Osobola kola a reform in a dictatorship. Ebintu ebimu tubeere nga tuli bakambwe. N'olwekyo abantu ba Buganda era njagala Busiro ki eyakagabo eyo naye mugitadde ku listi ate endala eriwa eyani naye abantu okwesimanga mu maaso ga kamera ne bamala googera kubanga baagala okubakubira engalo si bukulembeze. Omuntu atamanyi kye bayita bwannakigwanyizi ekyo kitegeeza Mityana
Mityana district omukyala twamwagala nnyo mumugambe president muwe omwozo ajje we yetonde oba si kyekyo tumulumbe nalo na mutima naki omanyi waliwo abagamba nti tujja kuleeta entalo naye some wars are to be fought and some wars are to be won. Waliwo entalo zetugenda okukola ki okuggulawo ate waliwo n'entalo zetugenda okukola ki okutulwana. N'olwekyo abalowooza ti bino bye tulimu byakusaagiramu bya ddala. Saba President bino byaki